This court further sentenced you, A1 Corporal Retired Kawanuka Paul, A2 Waliko John Bosco, A3 Kayemba Stephen, and A4 Julius alias Utigi to death. Abasaliddwa ogw'okufa koliko Retired Corporal Paul Chwanika, Stephen Kayemba, John Bosco Waligo ne Julius Tweheyo nga bano benyigira mu bunyazi bwa hardware emanyiddwa nga muto esangibwa e Masaka mwe batemulira n'abantu babiri ne bakulita n'ensimbi obukadde 435 okusinziira ku bajulizi 13 abaleetebwa mu kkooti kyakakasibwa nti bano ekikolwa eky'ettima kino bakikola mwe battira ne Moses Musinguzi eyali omukuumi wa hardware eno mu Gw'omusanvu ogw'omwaka 2018. Mbwabadde abasalira akulira kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti ategeezezza nti bano babadde bagwa n'ekibonerezo ekyo kubanga banyagisa bukambwe ate ne batwala n'obulamu. Two deceased persons left behind families that are now suffering. Kkooti era eragidde ssente ezasangibwa n'abasajja bano ziddizibwe Moses Kalisa nannyini hardware. This court orders that 40 million shillings recovered from Julius, 10 million shillings recovered from Kiza, Kenya, a new Toyota Primo registration number UBA 502E recovered from Julius that was bought from the process of the robbery, one motorcycle registration number UAQ 469N plus 85 pieces of iron sheets be handed over to the victim of the robbery, Kalisa Moses, also known as Muto. Kati bo bannabwe ababiri Galevazio Kankanka asindisiddwa ku mere yeebakayo okumala emyaka 43 so nga Mudathiru Tumwesige wakubeerayo okumala emyaka 44. The convict is a young man, has a family, is likely to reform, is the first offender, and therefore this court should not give him a maximum sentence of death. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2018 abasajja bano balumba hardware eno ne batta omukuumi Musinguzi ne Sharif Kigundu eyali omukozi olwo ne bakuulita n'obutitimbi bw'ensimbi ssaako n'emmundu. Jocelyn Kibule agafeeyo ku Spark TV. A2